Kanyola za bika ebiwerako era mu gauges ez'enjawulo nga bwe mulaba wano nina kanyola bbiri, eno mugiraba ya yellow, eno ya blue, naye yellow ono ntonoko kweno, eno size yayo ntono kweno era ebiseera ebisinga eno erabibwa nnyo ng'ekozesebwa ku baana abaki, ku baana abato. Eno tugikozesa nnyo okusinga ku bantu abakulu kuba nnenemu. Lwaki tukozesa kanyola zino? Mu kuwa obujjanjabi. Gye buvuddeko emabega eyo abantu baakubwanga empiso, twawuliranga omuntu nga bamusalira empiso 12 naye nga bakuba kabina, oluusi ekyaviirangako n'abamu okufuna obulemu. Naye ensangi zino bw'otunuulira kanyola eno senga ebanga eteereddwa mu musuwa omulungi obulungi, omulwadde asobola okugifunirako empiso nga 5 ate nga bayita awantu awa wamu. So oluusi ne kikendeeza ku bizibu oba oliawo omulwadde bye yandifunye mu kumufumita wano na wali mu mbeera ey'okubanga afuna obuki, ng'afuna obujjanjabi. Aba tukubiriza nnyo omulwadde waffe oyo bwe tuba tutaddemu kakanyola kano okusobola okuba nga tumuyisaamu eddagala, tumukubiriza okukakuuma obulungi, okwewala okuba nga ate afumitibwa mu ngeri y'okubanga akyagenda maaso n'okufuna obujjanjabi. Era abamu mutera okubalaba nga babukavalinzeeko, babubiseeko butagendako ttaka oba butayingiramu nfuufu, oluusi ne kibayambako okubukuumako ennaku ezisukka mu 2-3 mu ngeri y'okuba nga bafuna obujjanjabi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.